ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma njagala kubeera ku saidi y'abakyala badde nkugamba ndi omusajja omwagala nakugamba nsaba obeere patient n'obeera patient nakugamba nsaba onjagale nga bwendi n'omwagala nga bw'ali nakugamba nsaba ongumiikirize n'ogumiikiriza omusajja y'omu eyakusaba buli kimu okikole omusajja nagamba nsaba ompa emirembe n'ogimuwa omusajja n'akyuka omusajja n'akukyawa omusajja n'ayagala omuntu omulala abasajja tebamanyi kye baagala abasajja balinga mbwa abasajja kye baagala bakimanyi Shammy abasajja baagala ki kati ngenda kugamba ekintu kimu there is a very big difference between what we expect from people and what we want. I'll give you an example nti nsobola okugamba nti that woman katugambe Shammy on I expecting a provision okuva gyendi asuubira okumuwa emmere naye nga gwe provision yo egenda kubeera kawunga na bijanjaalo because for you know they expect this but kyayagala wadde oproviding nga si kawunga na bijanjaalo ayagala chips na chicken kati enjawulo nti yes people have mastered expectations but how they do this must be ECOP on set. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh, yeah. Liver is the problem. And that is why today, njagala ntogere ku kintu kye bayita love languages. Nti omukwano guno ekigambo love language basically kitegeeza how we express love and how people receive the love. Okitegeera nti olaba kyangu nnyo okubeera ng'omanyi omuntu kyayagala naye engeri gy'okikolamu gwe engeri gy'okikolamu ng'ate si kyagalamu. You get it? That's why I had to explain nti what people expect. You might know what somebody expects of you. For example, I expect this person to buy me okunkolera ebintu bwe biti naye ng'ebyo bye mukolera si byayagala. You get it? Okumpa bino bye mwagalamu. Kati nti I'll give you an example. Lwaki mbadde njogera ku love languages ezo nti omukwano guno buli muntu alina engeri gy'agufiiringamu buli muntu alina engeri gy'agufunamu. So that is the love language they speak. Nti bw'okola bino ntegeera nti okola ki onjagala bw'okola bino ntegeera nti onfaako. And in most cases when people understand the love language that we speak they reciprocate. They speak the same language. Though abantu abamu ojja kulaba nga teboogera lulimi lwe lumu. But why is it important for someone okumanya the kind of love language omuntu gy'ayogera? Nti you're going to be able to appreciate them. They will appreciate you. Because okola ebyo bye baagala nga biri in line ne bye bakusuubiramu. Okitegeera bakusuubiramu naye bye bakusuubiramu era by'okola bye baagala. You get it? I'll give you an example. Kati nze ntegeera ddi anti ngenda awo wetugenda nti ebiseera ebisinga omuntu asobola neyeebuza n'agamba omukazi yali ayagala musajja wa ssente amufunye ate lwaki alina owa boda yamulya kati ate alina owa boda. Now because zino ennimi the love languages that we speak they keep on changing and they keep on varying. Yes, there are those that are very very specific. I'll start. The love language bayita words of affirmation. Buli mukazi yenna ate ne buli musajja yenna we want those words of affirmation. Literally it's words of affirmation kubeera kukakasa muntu omukwano verbally. They are verbal acknowledgements of affection. Fenna tukyagala okitegeera nti njagala n'embeera nga banaye darling naye bannange nyina ka video ke nabadde ndaba omukazi yakeera ku makya musajja ye ng'agenda kukoleeza n'ajjayo emitwalo aga
n'amukuba ekiziko ekisooka n'amukuba ekyokubiri n'amukuba ekyokusatu ekyokuna n'amugamba thanks for the immaculate performance last night. Wakoze emirimu. Now the man felt appreciated. Now ebyo ebintu bwe bityo omuntu bwakujjukiza nti gwe kamala byonna n'akuwaana munaye mwami waffe webale kutugabirira otegeera bannaye nkwagala mu basajja sikulabanga nawe omwami webale nti omukwano sometimes love eno abantu bagitegeera nnyo ng'ogibagamba nti oba olaba nti osobola okulaba omukazi n'anyiiga lwa nsonga tugamba actions speak louder than words nti ebigambo ebyo abantu babikoowa awo nawo tujjawo because olaba ebiseera ebisinga ekisinga the first expression of love is verbal. Because Shami ne bwe naakusanga nenkutunuulira tosobola kutegeera byenjagala mpaka ng'oyogedde paka nga nze ne gaa naye kyanagwe banne wadde nkutunuulira wali naye nga omutima gwefunye era bw'ompa omukisa zungulula omutima guno lwaki nti bw'oba toyogedde ky'oyitamu people might not see it might not know it so verbal expressions ezo wetugamba omuntu nti nkwagala bambi ondabikira bulungi bambi weebale kumbeerawo oli mukyala bannaye naye nafuna ekikyala okitegeera ezo kiwa abantu assurance nti ono omuntu akola ki anjagala okitegeera so ezimu ku bintu ebiri is the most dominant love language that almost everyone speaks or everyone should speak nti buli lw'onaagayalamu waliwo agenda okugamba mukyala we ebigambo ebyo buli lw'onaagayalamu ng'oli eno toyogera mbu naye mukyala wange okuva lwasiba akaviiri ako kakunyumira waliwo akiŋŋamba okitegeera buli lwemba engoye ezinnyumira n'otaŋŋamba nyina figa ennungi n'otaŋŋamba waliwo ajjo kiŋŋamba kati ebiseera ebisinga buli lwoba ng'olina tojjukiza muntu ono nti omwagala tojjukiza muntu ono nti wa kitalo wa kabi feeling unappreciated and when they feel unappreciated kyateeka buli omu alina okubeera nga awaana munne words of affirmation are very key actually bye bimu ku bintu ebitambuza omukwano naye tewaliwo ababikozesa mu bulimba ate ekyo sijja kigenda nnyo kuba olumu obulimba bwetaagisa mu mukwano yes because let me tell you literally your woman telling your woman that she's the most beautiful woman in the world kirimu obulimba n'obutuufu because yes amazima gali si gwe oba osinga kuba teweetabangako mu mpaka za miss world n'ozirya naye mu maaso gange omwami ayinza okuba webale nnyo exactly that's why the words of affirmation kuba buli omu awaana okusinziira ku kyawulira webale nnyo okitegeera kati ebintu bino nga omukyala atandise okweraba nga akuliridde atandise okubeera complacent atandise okufuna insecurities ezo ebigambo bino bimujjukiza nti ne bw'anaagenda n'alaba abalala nze nkola ki nze nsinga okitegeera mulimu ebintu abantu bye balowooza nti okwebaza omukyala okugamba nti naye banne webale kunzalira abaana balungi webale kubeera maama w'abaana bange webale kunkwata bulungi okitegeera webale kufumba mmere ewooma webale let me tell you there are people nga asula n'omuntu mu buli nga tasobola mugamba good night my love olugwa mu buliri tunula eri ntunula ero zetonsikaako bulangiti okitegeera sembe zeeno dduve oba okitegeera tonkonerera okitegeera banenga neekukuutirizaako okitegeera tonzisizaamu webale nnyo okitegeera ebintu bwe bityo okitegeera abantu kankubuulire Shamimu entalo zibeera mu buliri eyo abantu babeera naddala kati nga mubaddemu obutakkaanya abantu babeera mu buliri ongeri nga battlefield okitegeera okugulu bwe bakuleeta bwakusendeka eri bwakusembeza okitegeera kati abakyala mulimu abakyala balina akantu ako ke baagala ennyo n'akusuulako omukono akufiiringa nti mwoli neebaka mu kifuba kyo awantu awo watukooya mutya abasajja tebabagamba naye nze kino kankibabuulire mukoowa kati kankubuulire omukyala yenna bw'oweebaka mu kifuba ky'omusajja weebakemu ekinene ennyo eddakiika 10 oveemu otya eggumba lino lye mulaba ery'omu kifuba linuma awantu awo watuluma muwasa abakazi bemusobola ate mulimu abakyala nga mulinamu emitwe eminene sivumye
nga n'amagumba obaganyiga kati bane ku ekyo ogenda n'obeera n'omukyala nga yasiba enviiri mulimu ekizigo kyonna nga kikuli wano mu nnyindo beerawo katono vaamu baby good night olwo ng'oyidde bulungi otutandisa okujja emabbali okole ki naye awummulemu weebaka ebibyo naye ate mba njagala kwebaka mu kifuba kyange ekyokubiri andi kati mwine nekira tolina kubeerawo kiro kiramba tosobola kwebaka mu kifuba kya musajja kiro kiramba no you supposed to be there kufunirawo tulo bw'omala okufuna otulo mukkiriza akuzza emabbali weebaka ebiki ebibyo abantu beebaka engeri za njawulo waliwo abantu abeebaka nga beefunyiza waliwo abeebaka nga beevuunise kati gwe kino mba nkwakomodatinze ku buki bwakomodatinze era ekyo njagala abantu bakole ki bakimanye bakitegeere gundi endala love languages kwa ziri ttaano love language eyokubiri bagiyita quality time kati eno nkulu nnyo naddala bali mu long distance relationship nkulu nnyo lwaki nkulu nnyo basically yo eno gundi ya quality time embracing giving someone undivided attention nti ne bwe tuba tugenze out eddakiika 10 njagala ezi eddakiika 3 ze feeling enti zange teri kintu kibi I've seen couples that spend the weekend together but they are not having quality time why zize ku weekend oli ku kazannyo ntudde mu ntebe ndi ku simu yange that is not quality time exactly tuli mu nnyumba osegera naye okubira amasimu biki mwana kati omanyi kanego okimanyi kuli omukolo delivery eyo gintereyoko neno gintwalireyoko eno ginterewa neeno chances are many nti ojja kusanga omukazi nga complain agambe omusajja wange tampa budde ninga babeera bonna kati weebuuze bano babeera bonna lwaki tamuwa budde that is why people don't understand if somebody tells you mpaayo akadde you've heard songs mpaayo akadde they want quality time where they have you for themselves to themselves nti ng'akulina olina undivided attention kyobalaba nti abasajja abagezigezi ajja kera ku makya agambe nti omanyi bebi ngenda kukwata tugende ebwindi ngenda kukwata tugende ku Sipi Falls bajjawo n'amutwala ku Sipi Falls omukazi n'asigala ku vidiyo by'esimanyi nakutema vidiyo yagala bipostinga kyobola ati kye nakugambye nti zino love languages abantu basooke baziyige nti omanye nti omuntu if I sense that somebody is trying to give me quality time I should reciprocate that because nga bw'ola nti lulimi tulina odwogera kyenjogera kyolina okwogera tukwatagane nti omukyoli bw'aba ayogera n'omunubbi ng'ayogera tebajja kukola ki tebajja kukwatagana oba okitegeera kama yakuwonya obutambala bbina okitegeera so mu mbeera eyo omuntu alina okukitegeera nti as long as we speak the same love language as long as tukwataganya olulimi olw'omukwano ebintu bigenda kutambula bitwanguyira ate tugenda ku appreciating because when somebody speaks the same love language like you will appreciate them, you will understand them because the love language is simply an expression of love. How people receive love, how people understand love, how people get to feel loved. So kadi mu mbeera eyo nti omuntu ayagala quality time, do you give that person quality time? Bino byenjagala abantu beebuuze nti nyina omusajja wange yes twogera ku ssimu tukola ki naye nali mbaddekawo ne muwa akadde nti mwali mubaddekawo nga ku weekend mugaa tugenda kulaba firimu eno ne tutuula wano eno osegeera ne mubeera mu kifuba ne tulaba ka firimu ne tukalaba essaawa emu ne kaggwako oba mu kitundu nga tewali amagosi nti bw'aba asazeewo okunnyumiza olunaku lwe bwe lubadde nsobola okwewayo ne mwezi ddakiika 2 nannyumiza olunaku lwe nangamba omanyi kane ate nembeerawo kasitoma oli najja namulinze essaawa 2 n'atajja bwe yacoka bwe yazze n'andaga nti yali mu bwangu like you listen to that ng'okiraba ng'ekyekisiru but let me tell you your woman is going to feel appreciated, they're going to feel loved nti bambi nyino nola nk'omukazi n'akugamba nze bannaye nembe mbabule katonda yampa Musa okimanyi Musa awuliriza kasasiro wange ne bwe mba nyine eddakiika naze ngenda okwogera atula naziwuliriza naye omuntu owulira ekintu ekyo kyayogera ng'ola akyogeza mukwano afiiringa nti bamusiima ti omusajja awuliriza ebyekisiru bye webale nnyo so it is very important to give people to have quality time mu relationship yammwe ate n'ekirala nti ebiseera ebisinga quality time ene tuyamba okuva ku level emu okukula you see when you have quality time
you're able to talk about those uncomfortable conversations. That is when omusajja agenda okugambira naye omanyi amazima gali nti tuli wafumbanga bulungi n'ennaku zino oba ofumba papa mmere kiki okitegeera olina kumangawo n'ompa obudde n'ekiki kugamba because mwemanyidde okwewa obudde nti kati bebi wendi oli awulira nga naye kati mubeeramu okimanya abantu nga alina ekintu kyagala okugamba omwagalwa we naye nga n'obudde tebuli wakulaba ate toyiteredde oli wano kugamba wooli naye toliiwo literally you're there but you're very busy okitegeera so people need to create quality time. Quality time is not spending the whole day with someone but osobola okugambawo noga nti omanyi baby zino essaawa ebbiri nzikoze eki essimu gisse mu kanyonyi omwana wabendi omuwa obudde okitegeera osobola omugamba baby nkubuulire tuyina abaana naye mbadde nsaba abaana tubavuge tubatwaleko ewa sister wo tugendeko ku beach tuli ekyennyanja aba babiri nga toyina gwogamba ate mami onankubye mami this one is taking away the phone yaffe exactly because olaba ebiseera ebisinga ate kino kizibu ki eno ekintu kya quality time ate kibuze nnyo mu bantu abafumbo kuba ate bo obuvunaanyizibwa tulina bungi omukyala yeekejja ayeefudde mbu ali nnyo ku baana okitegeera ate kati abaana tebannalya ate tebannanaaba kwegamba n'osiibe waka n'omusajja naye nga tobaddeeko naawe kumanya nti omusajja ono kamusale ku njala okitegeera baagala basala enjala abasajja ebyo ebintu babyagala mukwano okitegeera because kati gwe kyolina omumanya agenda mu anti kajjukira ababaana obalengera bw'aba asala enjala asala n'akwata ebigere ebyo n'abimasaji nga ze n'abagaya ebintu ebimu bino mulina bikola abakazi fumba otuzzi otubuguma oteke ebigere by'omusajja mu mazzi weebale nnyo okitegeera omusala enjala omasajinge weebale nnyo n'onya Mimi's Glamour ogenda ofuna obuwoowo ofune bu massage oil ofune obwo obuwoowo bakuba okube mu bigere by'omusajja obimezigere obimasajinga omusajja wo bakoowa kati mu bbanga eryo mulina ebintu bye musobola okunyumyako kuba kati zikankole nze nalaba abasajja abasala enjala abeera omwo n'anyumiza omukazi wo ebintuntu okitegeera omwana olina ebigere ebirungi olina enjala ennungi anti emboze omusajja aba ali relaxed weebale nnyo kati nawe ekyo kennyini nawe osobola okikola ate kankule si kajjanja nammwe abasajja osobola okukolera ku mukyala we ebintu bwe bityo lwaki nti olumu omukwano gwakuseesaamu buli lunaku gwakuyiiyiza okitegeera so ekyo ekintu kya quality time mu bantu abafumbo kibadde kitono nti oli abaana bwe bajjamu abaana ne batandika okulya obudde bwammwe ate kati omwana oba okitegeera ate bw'omala abaana nodda mu mikwano gyo ate bw'omala nodda mu buzannyo okitegeera omukwano gwammwe guseebengerera okitegeera gundi endala eyokusatu ate nga nkulu nnyo the acts of service basically biba bikolwa oba kyekiki obadde oyogerako kati nti actions speak louder than words nti mulimu ebikolwa bye tukola omuntu n'afiiringa nti ayagalwa but acts of services usually biba activities ze tukola ezireetera omwagalwa waffe okufiiringa nti omwewuddeko. I'll give you an example. Mu bantu nga bali mu relationship ng'erimu abaana nti nsobola okugamba nti okay uncle yajjayo abaana buli kaseera nomuga baby oli ludda wa ndigo nomuga mbadde njagala mbadde wano ate nandi kumpi n'essomero ly'abaana leka abaana ngende mbakole ki ngende mbajjeyo nti uncle manye ekiriwo birthday ya mwana okitegeera keeki ate sinagikima kyalina byenkola kangende njikole ki mama wange mulwadde tofaayo mami kamukime mutwale muki mu ddwaliro nti baby leero nakooye nnyo kwegamba ebikolwa bye tukola omuntu n'afiiringa nti ono omuntu bambi tayagala kulaba nga nnumizibwa tayagala kulaba nga nkoowa ankwatirako. There are those acts that we do that make people feel like tubayambako. Let me tell you bye bimu ku bintu ebisinga okubeera nga bye-expressinga omukwano nti temuli omuntu ndikatugeze kati nga bw'ogamba nti olaba kati akantu akasinga okubeera nga kati kali simple nti n'ogamba nti omukyala alimu amaze okufumba bulungi ayagala kunaabako then ajja asaavinge n'ogamba mu mbeera eyo ng'ali mu kugira bw'atyo let me set the table the dinner table dining table wetugenda okuliira tukiraba ng'ekibi
twekuluntaza abasajja lumu n'ogamba kibi naye ekyo kikolwa ekiraga omusajja nti bambi akoze ki omukyala ali mu kufumba n'ogenda mu fridge n'okwata egiraasi n'oyiwamu akatunda n'ojja n'okamuteera wakola ki wafumbira ebyo nga bya firimu andi kati kyogaye kibigaye kati ebisi bya firimu kuba tewetaaga director okugamba nti kale wetaaga director okugamba nti genda mu fridge ojeyo anti abasajja atasobola n'ojja n'otapinga ku mugongo gw'omukyala omugaye is everything okay okitegeera just kumuzamma mugamba baby kiraba kyokola okitegeera n'osembeza okitegeera yasaze oba busalads oba yasaze nga nakati ngoyo agenda museka naye yamulese wali n'omusembeza waliwo akantu lately aka happening ku TikTok oba okalaba nti how men help with cooking nti ajja n'akebera katugeze nalaba omukebe gwa Royco guli wano n'agusijja wano n'agusembeza wano kiringa kitono naye like omukyala okay he has been part of the cooking osege honey do you need anything osege kugamba nti abantu those acts of service omuntu afiringa nti omuntu amukola ki okimanyi nti okujja n'okimba ku mukyala wo ku mulimu kintu kyamaanyi nti weetumye naye afiringa naga bambi abaddeyo nandowoozaako okisegeera nakugamba nti bane leero nga nzigaddeyo leeti badde nsaba onkimeko okisegeera notamuga afuna uber webale nnyo agenda bandi weeraliikirire awo kanja sikamalize wano katonda kika 10 nzije nkukime naw omukwano newankubadde ebigambo bino bigutambuza naye ebikolwa bigunyweza okitegeera nti yes ebigambo weebiri nti nkwagala naye ebikolwa byo biraga nti onjagala okitegeera ogenda kwogera oŋŋambe nti omanyi kiri bwe kiti naye byokola biraga nti omuntu afaayo because abantu kati guno omulembe mulalamu omusajja akola omukyala akola okitegeera oyinza okuba nga olina omuntu wasoma okitegeera just eyembeera eyo I've seen people that help onagamba naye bampadde waaka eyo nyina okukola research bwekiti ne bwekiti olina kukolera research nagamba nakukoleddeyo kasamale kaakano nze ebiseera byange biri nga nkyali mukambwe abaana nalina ng'obwana bwa kampasi buno naye ng'obwana obwo obulengera just kakolera ku research bamuwadde kakosi wakangaako n'ogenda just datawo wa nusu 5 n'ogenda ku Google n'ojjayo information ng'olyanga mwami ngabiro nagaba nega yankolera research bannaye oli omusajja afa weekend yengoye ne bazooza enju yonna ne bagigogola ate go white collar nze kasita wangamba nti osoma novel okisegeera kati ogenze n'oyogera ku bannyinaffe abali ebweru kati ate abo balengera baagala nnyo ebyo ebintu nakikugamba luli nti abali mu long distance relationship okisegeera nti obadde awo nagamba naye ndi wano naweereza ssente okisegeera njagala kuweereza njagala mami bamukolere shopping naye simanyi shopping bwegenda mukola ki mutuukako omugamba mami abeerawa waneemaya wano nja ku bintu nja bikola ki nja kubitwala kugamba nti n'oyiiya naye mami ne bimutuukako webale nnyo nti omuntu alina engeri gy'afiiringa nti bambi omuntu ono akola ki afaayo era agezaako kati omukwano olumu abantu mweyembeera bagutegeera ate let me tell you abantu n'ekintu ekirala kye balina okumanya nti zino acts of service nti zitwawula ku bantu abalala ate zifiiringisa omuntu nti ali special kuba omuntu agenda nagala naye mutuufu omuntu atakwagala you've seen scenarios where omuntu n'abeera nga atuuzizza bu meeting bwabwe komiti bwammwe eyo gye mutuula ng'abakyala n'abaami balina komiti twakigatta nnyo tulina nnyo naye ffe munaye olaba ffe tuli babbizi naye baba bakukuba ewaka ne waba nga bakozesa ebintu waka tosobola kudda mu banno otandike kugamba munnaye nze bwe mulaba bwenzira ewaka njoza ebintu twegumya tusigala naye mmwe abakazi mutuuka eyo ne mweyabya nze omusajja owange takyadda omusajja owange okitegeera obukomiti bwammwe ate mweyabizaamu naye ffe tubeera eno ne twewaana omukyala owange nze goola mubeeramu abasajja nosanga naganze omukyala nze ebyo babinkola ewaka naye ng'oyo goolaba ayogera bw'atyo agoola n'engoye za mukyala we atuuka ewaka wanagamba sisobola kugumira kamanyiro ka musajja naye nga bw'atuuka ewaka abeera mu mami okitegeera mami bannaye mami bwoba tokyagadde tukikyuse mami love language eyokuna abasinga gye tusinga okwagala eyo naddala ffe abasajja bagiyita physical touch
kati you see tusobola okwogera nti omuntu tumwagala, tusobola okukola ebintu naye teri kintu kijjayo nti omuntu tumwagala nga physical touch ezo. Wali okwanyeeko anyway, bali bakwanyeeko naye ng'omusajja mutuufu bwe mubeera nga muli awo katugeze tayagala kukwatako kwedistancinga, omanyi ekintu ekyo bwe kifiiringa ate kitya omusajja akukwana bukwanyi lwaki aba akusemberera kati abakazi kati kankinyonyole ku saidi yaffe abasajja nkinyonye ne kuyammwe abakazi. Omukazi bw'aba yakutegedde bwe muba mutambula ayagala kukwate mu ngalo ensi yonna etegere nti wuwe ayagala akufiiringe things like cuddling, kissing, abakazi babyagala nnyo bw'aba nga waddala ng'akutegedde era n'obeera bubeezi nga mulina kye mukola. Omukazi wali olabika omukazi nga mumanyiza bulooboge katugeze bwe muba oba osiibula waka ku makya omuwa kapeeke bw'oba tokamuwadde oyinza obutagisiimu agamba no abadde atya. Kati ffe abasajja naffe bwe tutyo bwe tuli ate ffe love language gye tukyasinza okutegeera. Lwaki mutegeera nnyo love language nga erimu ebintu ebyo? Because ffe abasajja olaba ebiseera ebisinga nagamba first we are sexually attracted to women. Naye abasajja era ne tox bwe mba mwagala nnyo tox eziri mu sex. Bino ebya character yo temwagala nnyo bintu birimu nnyo ssente. Anti kati olaba ekyo ekintu lwaki nabadde buli njagala kikubuuza because olaba bibawummuza obwongo. Let me tell you, njagala abantu kino olwaliro kankyogere na kumpe wano bantu bakitegeere. A relationship is an achievement to a woman. It is a burden to a man. Kinnyonnyola. When I'm coming to date you, bwe nzija okukukwana, yes wadde njagala okukwatamu, wadde njagala okweyagala, naye nkimanyi nti ojja n'ebizibu, ngenda kwetaaga okukulabirira. Ngenda kwetaaga okukubeererawo, nyina ogwo omugugu gw'okukubira walidde wakoze eki. I'm going to carry your emotional burdens. Nze baby olwaliro sibitegeera, olubuto olunuma ndi nkukolera eki, simanyi oyagala ki, simanyi. Nze nabuuzaako omukyala wange lumu ne mubuuza ne mugamba nti owulira otya, mbu sibitege seewulira bulungi. Ne mugamba kiki, sigirako ekifaananyi, munange sibitege, I just don't know. You get it? We have those mood swings ze mubeera nazo eza buli kaseera ezo. Okitegeera? Kale gye buuza achievement yaffe yeri waffe gye tutamanyi ki ge tutateekamu awo kati how is it an achievement? Yes, how is it? First of all, olukwana omukazi amanyirawo nti ekisookera ddala ono taata maama afunye omuntu agenda omulabirira provision wise. A relationship is an achievement. That's why women take the initiative to call their friends. Bannayo kimanyi nafunye ndi mulaavu empya, nafunye omusajja. Bannange omusajja anfaako. Ekirala oli akuŋŋaanya. Abasajja temukubira bakwano bammwe n'obagamba nina omukyala. Kuki? Ne bw'oba omwagala otya? Kuki? Abasajja be tebabirina. Ebyo babyogera ku wedding meeting. Obagaweraga munne nnyina Shami ono. Era kyobulaba mbakuŋŋaanyiza wano mukole ki? Mubalage naye nga bulijjo ali akufiirako. Tayagala bagamba. Tali musajja agenda kugamba onakwanya omuwala ago si mawulire. Ebyo biri mu bavubuka mu baana. Okitegeera? Abasajja okukwana, it is a burden. Obanga lyentuula nga ndi ompulaninga okukukwana nenga kati ate nyina omuteekamu abiri nkole budget gye ngenda okukozesa okuimpressinga okutwala muzi out. Okitegeera? Kyokulaba nti kati bw'osobola okiraba naye abakazi bw'ojja n'omukwana ye anti kati omukwana leero naye ye n'atandika okulaba nga mutudde mu ddiiro abaana bali awo bazannya n'alaba omukolo kuleetera kacaayi n'alaba luli olunaku mutudde awo muli kalesolati nga bayimba oli wa mukisa oli wa mukisa ye nga yabitandise dde obbiraba. Okitegeera? nga bayimbira bebe. Kati gayo okwana bukwanyi muwala, nze gayo okwana bukwanyi muwala n'alabira ddala nga otambula ne lisiiti ya renti we. Siya ainawo kisusiza ate kukisusa nti kati nindako kati wano fenna Shamimu nawe okimanyi bulungi omukazi n'omugambako bugambe nti sijja sobola ku providingaga wankwanira ki mbadde manyi tulina kulabirira. Kati now why would you even in the first place
kunteeka mu bintu bye byalaavu nga togenda kundabirira. Okiteeka anti kati Why would you? olaba Because Mukama yabatonda nga muli ba providers. Kati bwe nkugamba nti we are receivers. Bwe nkugamba nti bondaba nga lisiiti yanju mba nnimbye. Anti kati waliyo abakazi nga gye bali ng'abiraba naye nga tagenda kukusaba. Kati abakazi kankubule Weerowooleze. ate omukazi atakusaba omulengera aba namubi nnyo kuba aba kukeneka agamba kati kino kikola Nze kiwa. sisobola kukusaba. Anti naye kati era teweetaaga kusaba kubeera okimanyi Nti olina oba olina okumuwa. Yes. Kyobola agambye nti era njagala abantu abali bonna bakimanye nti a relationship will always be a burden to men and an achievement to women. Lwaki mwagala nnyo okwogera ku sex? Twagala nnyo okwogera ku sex lwa bintu nga bisatu. Ekisookera ddala abasajja bakwana abakazi lwa kwegatta. Kyekisooka. Because era bwe nkulaba nsooka kubeera sexual. Bigenda mu kwegatta. Bwe kiri. Kamera zaffe ezo ziraba zikola nnyo. Munda eri. Nga nkulabe. Era buli musajja gw'olaba atambula alina kamera. Kabeere faaza. Kabeere imaamu. Baba ne kamera. Olutuna bw'ati kamera ze ne zikubamu. Osegeera. Nezooza. Mufulumizaawo. Webale nnyo. Ekyo kyekundi. Nti kyekimu ku bintu ebitufiiringisa ffe nti ndiwo. Era bwe nkukwana azironga azitonnankwasaamu awo ensobola n'okugenda ne ŋŋamba kajiiko emuga anko maanyi ekikazi sinnakifuna si kyange kuba sinnakwatamu. Era omuntu era oli bw'ajja n'akugamba ayo omukazi si wuwo si wange kasita ndya buli lwe mba nga ndya omuntu mba nfiiringa nti ki nti wange. Osegeera ekirala lwaki tulowooza nnyo ku bintu ebyo nti kirizagaana okwegatta okwo kutufiiringisa nga tuli basajja. Omuntu bw'ata weegatta mukwano owulira nga tetowera. Emboozi z'abasajja ziflowinga nnyo bw'oteeta ebintu bya bizinensi ebyo abamu atayagala kumala mu maanyi agiwa obudde naye muba temuflowinga nnyo bulungi. Naye bw'otandika ebintu ebyo emboozi z'abasajja ziflowinga. Bituzza bujja kubanze kankubulire. Ate buli musajja. Kati nze kankubulire temumanyi therapy. In fact nja kujja wano njogere ku naye like ye therapy yammwe. Njogere ku therapy eyo sex as a therapy. Kankubulire omusajja asobola okuba nga alina ebizibu omutwalo mulamba. Naye bw'omala okusuula wayitibwe pa owulira ng'owewuse owulira ng'olinga mwana muto owulira nga tolina kizibu yadde owulira ng'ensi gwe ogisinga okutegeera. Kati mu kaseera ako kankubulire ffe tuba tukunnamulondo. Mwe mubaako nga mugikutte. Ku ssaawa eyo olabira ddala ng'ebibiina byonna ebiri mu Uganda gw'obifuga. Nga muzeeyi olaba akubira ggwe. Kugaana eggwanga kati oliddukanya otya. Era bwe wabeerayo omusajja ey'emulogoya n'agamba nze ebintu ebyo binkola bubi. Abaaliko ekikyamu. Muzze emabbali omugamba nkoyina ekikyamu. Weetereeze. Akantu ako tekatukolera ddala bubi. Kyobula ntukawo obudde era tukalowoolezaako. Era kyobula essente y'abasajja nnyingi. Etokomokera awantu awo. Abasajja beekola ebintu eby'ekisiru awantu awo. Ekitiibwa ky'abasajja kingi kiyiikira awantu awo. Abasajja bakola ebintu ebiswaza ku kantu ako. So physical touch y'emu ku love language abasajja ffe gye era bw'obeereyo ng'oli mukazi ng'owoza mbu abasajja baagala ki mu love language gy'oba osooka okwogera physical touch. Watuula naawe ayagala kusemberere akukwateko. Webale nnyo ayagala akufiiringe. Tomulaba abaana abo be mulaba nti balinga misegesege baba tutteko ennyo abasajja nti bo teyeemotyamotya asobola okujja ng'omusajja atudde mu ntebe awo n'abuuka n'amutuulako. Gwe biweemotyamotya ebyo biki abaana bakola ebintu. Kyova olaba nti there is a book Why Men Marry Bitches. It is a very interesting book. Why Men Marry Bitches. Waliwo akatabo. Naye you realize nti these bitches nti the bigger part they offer is the physical touch. They speak that language. Nti ye tajja kutya. Okitegeera omusajja asobola okubeera kati kankubule nakugamba nti abasajja balina we have a lot of sexual fantasies. Nsobola okubeerawo nga ŋŋamba naye ekintu kino bw'okikolerako eyo mu kibira kibeera kitya. Abasajja abakulu ennaku zino bagenda mu road trip ezo jjinja ne beekola ebintu by'ekisiru. Okitegeera omuntu ayagala kuvuga mu motoka abeeko wagipaakinga kikole ki kiggweera naye gwe oli gumu
ze baŋŋamba ensonga z'omu kisenge kati tuli mu ddiiro lwaki oyagala obiteeka mu ddiiro ezo ensonga za mu kisenge otegera ani baŋŋamba ebintu ebyo tosobola bikolera mu ffumbiro bintu bya mu kisenge mukwano abantu abamu baagalanga ne mu ddiiro bwe muba temunnakufuna abaana oba abaana tebaliiwo kigenda kuggwa oba okitegeera kati mweyo embeera abasajja that is one way men appreciate love. That is how men will feel loved. Kati bwe oba tokyembracinga mulimu abaana bagamba nze omanyi siri nnyo muntu wa sexy siri nnyo muntu wa kwegatta toli nnyo muntu wa kwegatta okola ki omusajja agende naye obeera otya n'omuntu atali wa kwegatta osegera nze omanyi munna ebintu ebyo si byagala nnyo osegera olina omusajja sebo omuwadde buyoga kamale byayagala gende awo omusajja ayagala omuwagire omusajja ayagala afiiringe nti byakola yekabejja okitegeera so those physical touches are also one of those ways love language omuntu omulala abantu gye bakola ki language esembayo yeyammwe mmwe abakyala receiving gifts kati eno love language njagala abakazi babeere beegendereza nnyo ku yo kubeera yekutusuula mu ntata yesinga obbaleetera obuzibu nti ebiseera ebisinga when you gift a person your love there is a way to make them feel special sometimes abantu bakikola when you're celebrating milestones birthdays anniversaries okitegeera but mulimu n'ezo random gifts zetukola katugeze ogenze ebweru omuntu n'akolaki n'abako kyakolera kati omwagalwawo katugeze bwe kubamu akafaananyi kyami obadde bweru n'okomawo nga tolina kyoleetedde mwagalwawo there is a way omuntu kyagenda ofiiru ng'agambe naye n'essaawa n'egaana n'akakomo ne kagaana n'akatambala atlesi ngambe nti okay kana akatambala nakagula ttaki nakaleetera omwagalwa wange nti first of all giving out gifts erimu ebintu bibiri one kiraga omuntu nti omulowoozaako nti bwe natudde awo nendaba essaati nengamba essaati eno esaanira omwagalwa wange nti bwe natudde awo neŋŋamba nti omukyalo ono asaana obugatto buno okitegeera mulimu ebintu ebiri very cheap naye ng'abantu tebabiteekako nnyo sira okitegeera abasajja tuli muli oli abasajja nga muli eyo nga gwe jasi onyumirwa kwambula bwambuzi empale z'abakazi naye ng'ate osobola okukeera n'ogwera mukyala w'empale nawe n'oyambula ku mpale gye wakola ki gye wagula temumanyi how romantic that is n'ogisikamu bwoti ng'oyagala kuyuzanjuze kuba wagigula Osigale maama wadde gwe wagigula naye tosikaasika nnyo mpale yange bwe tomuganya kati empale yaffe babiri kuba gwe ojambala naye nze nagigula do you know how romantic that is okitegeera naye abantu babeera awo nga bali mu buntu balowooza nti omuntu bwe namuwasa namuteeka awo teyeetaaga birabo okitegeera ekyokubiri nti emu ku ngeri abantu gye balya kasente kaffe is through ebirabo nti omuntu agenda ku appreciating the fact that you're putting in an effort okumugabanya ku kyolina but also they are looking at sacrifice. I'll give you an example. Osobola okuba ng'olina essimu eno bawo n'akutunuulira n'agamba naye kyala essimu eno agikutte nnyo oluusi emusumbu abaana baagikubamu ekigo n'akugulira essimu empya now ogenda okira ogaye naye mu mbeera bambi gy'abadde mutabadde na ssente nanjagali angulidde yerekereza nangulira ki essimu okitegeera nti then somebody will appreciate agana naye omuntu atakwagala kino takola ki takikola kati tubula nti gaye kya muwendo nnyo era when people receive gifts there is a way they feel like yeah omuntu ono akola ki omuntu ono anfaako now mu mbeera eyo okugamba nti tugaba ebirabo tebiriiko ki osobola okuwa mukyala w'ebirabo asobola okuwa ebirabo tebiriiko budde ate tebiriiko butono oba bunene obuzibu bwe tutera okufuna nti the culture of gifting here it is something that we've not so much embraced. Abantu bamanye ebirabo babireeta ku mukolo, abantu bamanye ebirabo babiwa bazadde bo, okitegeera nti wano ebirabo byaffe biri tubireeta nnyo nga waliwo ekibaddewo. Okitegeera biba bya kuziba bituli. I'll give you an example. People want to gift their women nga bayombye. Now, problem ebeerawo nti bw'owa omukyala w'ekirabo nga muli
muli mu mbeera etali nnungi kirabika nga nguzi. Akakati nnono. Era they are not going to appreciate it. Yeekoza. Kati olwo yeeguzaaguza obugoye tugambe ki? Yeeguza bushaliya tugambe ki? Okitegeera? Ekyokubiri, ebirabo byaffe tubireeta when people expect them. Okitegeera? Lwaki tutya? Nti ogenda n'okeera ku makya n'ogamba katugeze birthday ya musajja. Okitegeera? N'omugulira keeki, n'omugulira ebimuli, n'omugulira sandu. Naye obireese mu kaseera waabisuubirira. Kyansaza mmene nti Hajjaga era nange wa ku birthday nange namuleetera. Kati abadde nga asasula bbanja, you understand? We've attached a kind of mindset ku birabo nti abantu babitukolera because naffe twakibakolera. Basasula. Webale nnyo. Kati obalaba nti ebirabo bye tukuwa abantu tebatera nnyo bya appreciating oba they don't see it as a love language simply because they feel we are tutuukiriza obligation yankolera kino naye kankikole ki kamuddize. Ekirala ekisinga okubeera ekibiira ku kintu ky'ebirabo ekyokugamba nti abantu tetutwala budde kumanya birabo bye baagala. Let me tell you, tukola zi surprises but sometimes we do the so mbadde nkyakugamba Shami nti ebiseera ebisinga n'ekizibu ekirala kye tusinga okufuna mu kintu kino ekyokuwa ebirabo nti abantu bawadde ebirabo naye ng'omuntu amupima. Ne tukola zi surprise. Kati zi surprise zino tetuwa abantu bintu bye batusuubiramu. I'll give an example. Nti osobola okungulira engatto amazima. Naye nga nze engatto gy'ongulidde sigyagala. Nyina omuntu yajambala n'agintamya. Osobola okungulira olugoye gwe ngola lulungi naye nga kati teolina kyeofiirwa kugamba mukyalawo nti bannaye nandiyagadde okugulirayo katugeze essimu. Oyagala simu kika ki? Nti mu kika bwe kiti. Oba tova. I recently saw omukyala gwe bawadde emmotoka. N'agigaana. Oba mwakalabyeko? Sinakalaba. N'agamba nze njagala mmotoka ki? Ntono. Now, omanyi how disappointing that is nti ogenze ku makya ogulidde omukyalawo Hariya n'akugamba nze Hariya sigyagala. So the essence of gifting, sometimes, you know, we want to surprise people. You're going to surprise someone with n'ekintu ekibi. Sigenda kumumalamu maanyi naye. Kitegeeza, if you're doing it with the purpose of speaking that love language, they're not going to appreciate it. Naye singa okeera ku makya n'omugamba naye baby, njagala kugulirayo ku ssaawa, kika kya ssaawa kiki wandiyagadde. Naga baby nayagala dde ssaawa bweti ne bweti. Okitegeera. Bw'ogimugulira, trust me, they will value that watch, they will respect it, they will want it. Yes. So, abantu bwe muba mwagala okumuwa abantu ebirabo, normalize giving people gifts. Si ku nnaku eziri designated. Ogenda kuwa omukyala ekirabo ku birthday, ogenda kuwa omukyala ekirabo ku Valentine, akirabe nga kya bulijjo. Kuba abadde akisuubira. Ogenda kumuwa ekirabo ku birthday, alowooze nti omutegeka kati fe abakazi twabayiga. Ongulira waleti, n'ongulira seti ya boxer, n'ongulira obutambala n'omusipi n'emmanya nti kati antegese nange birthday ayagala nkole ki? Njiwowo omubiri. So I'm not gonna appreciate that. But once in a while ogamba ne baby nagenze okulaba nga enkofiira eyo gy'oyambala ogyagala nnyo naye buli wamu gy'okola ki? Nakugulidde enkofiira endala mmeka? 2. Oyagala nnyo glasses, otambula nnyo ku gundi ate ojja n'oŋŋamba enfufu ekuyingira mu maaso okuguliddeyo ki? You get it? There are those things that we do. Nti omuntu afeeringe nti omuntu ono akola ki? Now they will appreciate your gift more and they will see it as a gesture of love simply because you're doing it at a time when they didn't expect it. Okitegeera. So nga tumaliriza abasajja baagala ki? So abasajja ekintu kye baagala tegeera engeri gye ba receivingamu omukwano. You get it? Men we want, first of all, abasajja engeri gye basipuulira nti omuntu abaagala esookera ddala is physical touch. Ekyokubiri, men want acts of service. Timbadde wano maama wange mulwadde, ogenze n'okinkolerako, onkiikiridde, olabiridde abaana, okoze bye nandikoze. Okitegeera. Ekirala, of course,
naffe twagala otujjukiza nti twagala njagala mbeereyo nkiwulire nti omukola ki nti onjagala ekintu kye njagala okusembyayo nga tumaliriza tosaba bantu actually it's a question if you want people to speak that language the love language you want people to speak can you speak it osobola okubeera example okitegeera gyogere naye ayige your love language it is the biggest question gyenjagala okubuuza gw'ogamba nti bakuwa ebirabo gw'obigaba nze by the way my love language is money gw'ozigaba okitegeera you can't speak the love language and you say it is your love language bw'ogamba mbuno njagala nnyo keya njagala nnyo keya gw'ogigaba naawe togigaba togirina teweeguya njagala omusajja mpaana njagala omusajja nzijukiza nti ndi bwe njagala omusajja ngamba nti andaga nti anfaako gw'ofaayo gw'omusajja gw'olina omuwaana so if you want to be loved if you want to be appreciated speak the love language that you be able to speak that language that you say is my love language if you're able bw'obanga oyagala omuntu akutegeere muyise mu ngeri gy'oyagala akole ki akwagalemu so bino ebintu bye tubeerawo ne tugamba nti nafuna omusajja oli bannaye mukoledde buli kimu naye omukoledde gweweekolera by'oyagala naye tomanyi byakola ki byayagala kyova olaba nti abasajja bino nti omukazi muwa buli kimu okitegera omukazi yaŋŋamba nga ayagala ssente n'ensente n'enzimuwa yaŋŋamba ayagala bizinesi n'engimukolera okitegera naye I want you to explore those love languages because ebyo ebintu ebitano bye twogeddeko abantu omukwano gwabwe mwe guyitira abantu mwe balabira nti bakola ki baagalwa era ebintu bino ebisinga bye tuba tunoonya respect trust ebyo byonna omwo mwe bitambulira byekwesa omwo because I'll give you an example when you're a couple that gives each other quality time communication is simple white collar omuntu ayinza kutegeera atyo like tumaliriza naye ngamba omuntu nyinza kumutegeerera mu bbanga kini ngamba nti omuntu ono mutegedde because waliwo omuntu abantu ne beeyagala n'agamba mu mwezi oba myezi ebiri yannema okutegeera simutegeera okitegedde omuntu ayinza kutegeera atya like for how long omuntu lyolina okwewa n'ogamba ekituufu simutegeera now nze kansoke nkinyonyolere ku side ya lwaki abantu tulema okutegeera abantu it's not about period it's about effort zo okwagala okutegeera omuntu there are people that are reluctant so first of all it depends on your effort okugamba nti njagala okutegeera omuntu ono because bwe njagala okutegeera shami kitegeeza ngenda kukuwa obudde kitegeeza ngenda kuteekawo embeera to communicating twogere we have ample time to understand our lovers mu budde obwo tubeera nabo bwe tucommunicatinga mu bye beeyisamu nti osobola obeera n'omunogana naye munnaye ebbanga lyemmaze ne anko ono bwe tugenda ebintu by'okgendagenda ku mikolo tabyagala ne bwe tubeera ewaka avaayo bulungi twogera okitegeera anko ono bw'aba talina ssente tabeera muntu mulamu naye bw'aba alinamu essente wempisizaawo ebyange byonna it is an effort that you take n'ekyokubiri nti the willingness of your partner okubeera nga omukola ki omumanya nti omuntu bw'asalawo ne yeggala tojja kumutegeera kati effort zo ziri we zikolera nti effort ziri ku bintu bibiri okwewa obudde you invest time okumuntu okumumanya but n'omuntu okumunyiga amapeesa agamusumulula mulimu abantu abategeera nti omusajja owange bwe tubeera mu kwegatta byonna abyogera n'ambulira n'amapoloti gye gali n'ebyapa ani abitereka kati gwe kyeki kye nakugamba mu sheri gye twasembayo okukola nti omukyala bulivunaanyizibwa bwe okumanya amaanyi go we gali n'okumanya omusajja wange mukwata ku mapeesa ki n'asumulukuka obwo mulimu gwo webale nnyo nti tebagenda omusajja tagenda kumala kugamba nti naye bw'okola kino sikyagala gwe kisobola kira n'ogala naye bwenkola kino aba happy bwenkola kino tasanyuka so it takes effort obudde bwo ebintu bya laavu tebisagala nnyo bantu bateeka ennyo kalenda mu bintu bya laavu laavu ne kalenda tebikwatagana olwansonga omuntu osobola okukwana omukazi emyaka mulamba oli n'amukwanira omwezi gumu n'amuwasa osobola okukwana omuntu omwaka mulamba nga takuwanga mu myezi 3 takuwangako
naye ate nnaku bbiri n'ejjamu so ebintu bya laavu tebibaako kalenda naye buli muntu katonda yalina muwali gyamwangereza kisinzira ku ngeri gye mwetegedde ngeri gye muli willing kubeera open eri each other because the most important thing ekyangwiza omukwano gwonna ebintu okutambula is the willingness of couples or partners to be open to each other. Nti n'omuntu asobola okugamba naganza by the way nkubuulire nze ndi bwenti ne bwenti nayogera n'omwana oga bwati bwali osegera n'omwangwira. Okay. Kati njagala tuberekereze tubaleke munyumirwe weekend yammwe bulungi naffe tugende ate tunyumirwe weekend yaffe. Njagala owa abantu ennamba y'essimu ate tubaveeko. 0757 82 66 kanjiddemu 0757 826666 bwe oyagala therapy oyagala counseling oyagala kukola kusalawo kutuufu oyina ekizibu ekyoyitamu oyagala kwogerako na muntu oyinza okubanga na partner wo gweyagala omuntu ayogere nako mulimu n'emikwano oyagala kwogera na mwana wo oyagala kwogera na musajja wo kubudaabuda muntu oyina embeera gy'oyitamu oyina ekintu ekikusumbuwa nkubira ku ssimu eyo twogere I charge a fee naye tujja byogerako ebyo ng'onkubidde akasimu temutya bane let us normalize talking to counselors because mwogera n'abantu wakamala okwogera ebintu dakika 2 n'obisanga ewantu ewalala. Talk to people that are trained professionally abantu abatagenda kukusudiya abagenda okuwa amagezi okugagenda okuyamba n'ekisinga okubeera ekikulu omuntu agenda okukubuulira ne by'otayagala kuwulira naye bikuyamba okukola ki okutereera. Don't be depressed. Don't feel stressed. Tobeereyo kufiiringa nti oli wekka. Badde njogera ne Uncle Kajinko ne mugamba teri kintu kisinga kumenya mu bulamu nga kufiiringa nti ebizibu byo obiyitamu wekka. Mwebale nnyo. Musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.